Amaka gano agawangaliramu abantu abawera 18 ge gamu kwago 300 abalina okusengulwa ku ttaka erisangibwa e Kambuye mu East Division e Mubende. Kyokka mu kusengula abalala amaka gano galema okuva ku kibanja kyabwe ekiwerako yiika 38 olw'ebigambibwa nti tebaweebwa nsimbi zimala. Nze nasigalamu ennyumba emu. Nali nyimiridde ku omuwala ne bajja ne bamutwala ku kifuba. Kyokka n'amugamba nje nkuwadde kasiimo yalina yiika 45 ne bamuwa emitwalo obukadde 10. N'amugamba nkuwadde kasiimo sikusasulidde naye nkuwadde kasiimo. Tulina yiika 38 naffe kye twagala tufune ssente zijja mu tufune tusasulwe tufune otugenda okukola ki otugenda okuddanga family. Ekyali ekibanja kyabwe kati waliwo akirimirako kasooli. N'amakuba agaali gabatuusa awali amaka gaabwe nago kati gaggalwa. Tuyita bbali obanga akukuta obukusinga gy'oli gy'ogenda walinga watali wammwe. Tuli wakati mu ttaka wakati wennyini. Abaana be balwala ekyamazima ye embeera eba nzibu nnyo kuba wali mutugosola na sineka wa boda kujja kubakola ki. Kati bano ekyokulya bawamma kiwamme kubanga tebakyalina we balimira mmere. Waliwo enfumba mujaja ne banywa emmere embuzi. Tutambula mayiro 2 tugenda batusalira olubimbi ne tulima yakalo buno bwa muwogo nga 3. Emmere evaayo nga tesobola kumatiza baana. Francis Kibuuka Amoti ssentebe wa disitulikiti y'e Mubende aliko byayogedde ku nsonga eno. Abakyaliyo nga teyabasasula baddembe okukozesa ebibanja byabwe so si kuba nti ate batudde ku bibanja basulayo ate nga bwe bagamba baatugaana okubikozesa. Okugaana kwandibadde ku level ya kubanga basasuddwa nga ate babawadde ne disturbance allowance nga n'ekiseera ekiragirwa mu mateeka eky'emyezi 6 z'ennaku 180 nga kibaweereddwa. Ye omubaka wa pulezidenti e Mubende Mary Nyakwera Baguma akkatiriza nti yeyita nannyini ttaka lino talina buyinza kugaana abantu abaasigala ku ttaka lino okulima okutuusa nga abasasudde. First of all, they are legally there. Secondly, they are protected by law. Unless he compensates them, that is when they can able move away from his land. Kyokka ssentebe Kibuuka aliko amagezi gawadde ab'ennyumba eno ge basobola okweyambisa okufuna obwenkanya. Bajje tubakwase baloya we bali babwerere kuba bandyekwasiza tetulina ssente zisasulira baloya. Twaba bakwasa dda era baloya bali standby okuyamba omuntu yenna abonaabona nga amubonyaabonya tagoberedde mateeka.